President Museveni atufuze emyaka mingi. Nateeka muno ku bwongo oyo omusajja. Olumu. So banna kyemalira naye omugezi. Kale tosobola kuba oyina nze mngamba abasaaga mwami CDF. Ne Mauta manyi. Naye nti bwe kunaba kutuuse ejja kwenda kusaidia Uganda. Mauta manyi naye alinga ggwe. Obanze. Muntu ali mu gavumenti, minisita wa mateeka omulamba. Ng'ate yatwa president wa DP. Gwe tebakubira kusima bali mawanga g'Ebulaya nga bakubuuza ebifo eno mu Uganda atonna bitegeera. Nga bola boli bakubira nayo tobimanyi. Namusajja wange Stephen Bakumpe. Takubira. Amanyi okugira okuweereza obuntu awo. Nakubira uli obo obimanyi. Ate oli mu Uganda ne mwami Mawu ali mu gavumenti atamanyi bitambula. N'agamba chairman mumumpitire. N'atuula n'abamuwa akatebe. Chairman n'atuula wali n'omukyala gwe batuteketa nga fango ni yeeramula. Abanga wabazanyi bakiyambi nga wayagala zze no. Omwekengera mangu ng'ayimiridde wali ggola asobola okukuba mu yiyo. Ate buneyo kanzijukiza. Babanga ne bakiya edda mu kyalo. Kakati nga bo bannampa wengwa. Era bw'omulaba agukutteko tomuleka. Bw'obwedda olaba zzeeri. Gumugyeko mangu atasobola okuteeba mu eno. Kati waliwo kati asoza wasanyanga kati ali mu makkati kati kiyambi. Gole muli okumpi mwateeba. Muli okumpya mwakuba ate sanya ekiralanze kyentyamu eno gyakomekereza nga ayogera waliwo sente zayogera ezitaamutuuseeko ayogera bwagamba baba wadde president yabadde obulumbi 2 mu butuwe nga kitegeeza singa afunayo ku ngeri y'akasente era asobola okukyuka naddayo awo abatakyalaba binnya mu makubo balaba hampusi gamba Salama Road naye ajjuddeyo hampusi nnyingi talabako kinnya nekyo singa afuna n'agezaawo ne bamukwasayo bukadde nga 25 taddamu kulaba mabega ate envuma gy'ayinza okuvuma Nuupu toyinza nagitegeera Kwembozi Muyugi Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba ndi wano ne Haji Kazibwe Kapo 2025 omulundi ogusookedde ddala tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula nalabakawo omwana ku social media ng'agamba nti singa kisoboka twali kubya fireworks tugenda 2026 kulebyo ebibaddewo mu kaseera akatono n'ebikyaliwo nsanyusa okulaba kale nanti abantu abasinga olw'okuba ensi bakagiba mbalowooza buli kintu kipya era buli muntu eyakavubuka yalowooza nti ebintu byonna mbu bitandise kati era bo balaba nti emyaka ndooza bakwana muwanvu ku bintu ebibawalooza tebyabangawo teri kipya buli kimu kize kibeerawo ebyo ensi bwetambula n'okulwanagana kuno okwali ni skiini abantu bekuba abantu mu lubiri mwakwasatu mu olumu kyali kibaddewo gwe bagambye nti eggaali etandise kati gwe bagambye nti eggaali yabenga ne Bobo Wine ne Bebe ne Kamiri mbu bitandise kati bano we bazireese eggaali era zaabangawo twalikawo ennakivubu edda mu Kitoobero era Bobo Wine oyo nakuba Bebe Cool engumi bamutwalya mu ambulance goloza bitandise kati ani yakuba n'engumi Bobo Wine Beba baka ku madala bwati ava kuseri namwambaze engumi eji bamutwalya mu ambulance ngazirise kati bitamu kati abantu bakajja ku nsi balabanga ebyawe bipya bikadde ninga bibaddewo ebikadde lwakuba nti kati muto wange ali eni skin kibinnyo okubanga omuntu goyagala okuvuganya nga boga nti gundi sitwagalana ng'ate sikuriputi osoma yiye kati atakataba ali mu Bobo Wine kennyini kuba byebyo byebakolanga kabikula nyini kata oyinza otakamusinga nga otakamusinga nege byaberanga tewali kipya bitambula bitya bitandiikiriza kuba omwaka twakagutandika tukyawoominga tetunnabuguma naye nga bijja kutambula Mungu byanaatusobozesa bye tunaakola nalina omusajja wano bamuyita Ssaanya twajja wano ne twogera ebigambo bingi nnyo kino nakiri twagenza okumaliriza twalina wano wennyini nokyaza Ssaanya abaana baŋŋamba mbu Ssaanya wali omuse ne mbabuuza nga museeko kintu kye twakola interview za bulijjo
nitwogera ebintu n'agenda nengenda ze nenteekayo content kati mwe buli ayogera muteeka wa kazindaalo musajja ng'omumazeemu nnyamba simumazeemu mwami Sanya muwekiwa naye nkubuuzizza bubuuzi esaba omusajja mukulu mukulu amaze mu kkomera ebbanga eddene ku lw'ebyobufuzi bya Uganda kituufu era ne bamusonyiwa emisango n'ava nze muto wange simunenya Sanya naye nze nakalaba gundi ze 3 interviews nalabako ng'alokose yes nakimubuuza ng'agamba abadde sheek w'omuzikiti yakyegaana yagamba nti yalokoka naye ebiseera bye yalokokera yalikoze shwaitaani kati onoomanya otya nti zaavuddewo zisobola zaakomyewo yagamba yazitta saitwani tafa kati zeotatta nogali ziri nazitta zino zivuddewo oba yagamba yaliko saitwani zisobola zaakomyewo kubanga nze ebintu byesikkiriziganya n'abantu muto wange yali yakava mu kkomera ekituufu okukkiriza emisango basobola okubata ekkomera likooya ate linyiga bonna baali batuufu bwe yavaayo n'atandika okugamba eyo ate jazze nti bali ebisiyaga badde batufunamu ssente badde bakola batya bintu bingi wayiseewo ennaku ntono ate n'agamba fulufiga n'ebbalamu ate mwansuubiza ate obuwumbi obubiri bwe mwajje wa Museveni kati nze ne bintabula ne ŋŋamba yeetaaga kuyambibwa nga tebigatta yeetaaga kuyambibwa yeetaaga kuyambibwa amanyi obulwadde bw'omutwe oluusi bwo tebuluma waliwo emitwe egitaluma ogutabobba naye nga ate gwe gusinga okuba ogw'omutawaana kasaba gamba nti omulwadde wa mutwe naye nga ate tegukuluma ng'atambula bulungi nnyo buli kimu akikola ate ogwo mubi ate oyo ye mulwadde w'omutwe yennyini kasaba guba nga teguliimu kubobba towulira nti oba gunsimbye wano mu liiso ate ogwo mubi guno ate ogukuluma gwe mwangu gw'okujjanjaba teguba dangerous kati muto wange yeetaaga kuyambibwa mbeera mwali teyeetaaga kusekerera teyeetaaga bantu mutwalira kamera mwe mmanyi muzitega mulwadde n'abalamu ssebo tuzibatega eyo kamera mugitega mulwadde era lumu bajja bavunaana okujja ku interview omuntu omulwadde atalina bbaluwa kubanga abalina okuba n'ebbalo nga kikakafu nti mulwadde waliwo obulwadde obulabika gwe bagamba embunno omuntu omulengera nga mulema amala kuwa bbaluwa gwe batomulaba nti mulema mbogamba oba kale mulema mpa ebbaluwa ate omulabira nti wa mukono gumu era obutegeera nti mulwadde kyokka mu butuufu bambi yeetaaga kuyambibwa si kusekererwa namulaba dda nga bakava mu 7 waabwe Makindye naye enkola gyakolamu ebintu nga ndalamu nga si ntuufu nze nemmanya nti yeetaaga kubudaabudibwa ku bigambo byazayogera byonna okutuusa lwe yavuddeyo n'agamba nti nze bino bankako byogera batuwa ssente bweziti batuwa $1,500,000 batugamba bino batugamba biri abantu bwe babigatta ne byazayogerera Kyagulanyi oba Nuupu abantu badde balowooza nti ayinza obutayanirizibwa mu Nuupu kino ekyakoleddwa gwe okiraba otya because byadayogera bibadde bingi ogendayo kiri kitebe ayagala yagenda omuntu asobola bakugamba okusonyiwa naye teweerabiranga omuntu asobola okusonyiwa naye nga teyeerabidde kati gwe manya Sanya talina watuufu waali si wa Nuupu si wa NRM ali wakati awo ndowooza wa yetya Democratic Alliance togimanye eyaba mukaakwa ya Mwami Mpuuga anti yeri makati kati yesamba kiyambi twabangawo abazanyi bakiyambi nga wayagala zze
omwekengera mangu ng'ayimiridde wali ggolo asobola okukuba mu yiyo ate buneyo kanzijukiza babanga ne bakiya edda mu kyalo kakati nga bo bannampa wengwa era bw'omulaba agukutteko tomuleka mbobwedde olaba zeeri gumugyeko mangu atasobola okuteeba mu eno kati waliwo kati asoza wasanyanga kati ali makati kati kiyambi gole muli okumpi mwateeba muli okumpi awo mwakuba aguteeka kati ayinza genda mu DA mwabaalaga naye nga ssaanya yeetaaga buyambi. Ekyokubiri nze sikkirizigana na muntu awa nsonga ze ng'avuma. Yasooka nga yakava mu kkomera n'awalabula Kyagulanyi okamala n'ebigambo ebiswazaswaza. Bw'amaze kati ate ebigambo byavuma Mwami Balamu. Oli omulala bo batunke kuba bonna babyogera naye Mwami Balamu ebigambo byamuvuma biswaza ekitiibwa kye ng'omuntu. Osobola okuwa ensonga zo ne zigguka nga tovumye muntu. Ate Ssaanya ekirala nze kyentyamu eno gy'akomekkereza ng'ayogera waliwo ssente z'ayogera ezitaamutuuseeko. Ayogera bw'agamba baba waddewo pulezidenti yabaddwe obulumbi 2 mu butuwe nga kitegeeza singa afunayo ku ngeri y'akasente era asobola okukyuka n'addayo awo aba takyalaba binnya mu makubo aba alaba hampusi gamba Salama Road naye ajjuddeyo hampusi nnyingi talabako kinnya nekyo singa afuna n'agezaawo ne bamukwasayo bukadde nga 25 taddamu kulaba mabega ate envuma gy'ayinza okuvuma Nuupu toyinza nagitegeera. Naye ebyobufuzi bino ebya ssente tubaweeyo ssente bigenda kutukomyawa nti omuntu bamusuubiza ssente n'agenda bwe batazimuwa n'abavuma nadda kubanga si mulundi ogusoose nze nalabako awo olumu omukyala fulufiga ndoza ogumwaka oguwedde waliwo omukutu ogumu ogwamukyaza n'akuba bubi nnyo n'avuma bubi nnyo n'omukulembeze gwe nga n'amutwaliramu. Naye ngenda okuwulira nti waliwo akasente awo akadireyingamukko kati nsobi ya gavumenti n'asulayo ejjinja. Nsobi ya nsi eno abantu abalina okukulembera ate be bakulemberwa. Buli oddira abantu abandikulembedde ne bakulemberwa ate abandikulembeddwa ne bakulembera gy'emitawaana egyo egivaamu. Eno ensi gy'olaba abantu abatamanyi kati bawera ebitundu 87. Abatamanyi abamanyi bali ebitundu 13. Ate engeri gye tutambulira mu demokulaasi abangi kye basonga ku kye tugenda nakyo kakati okukakana ng'ogenze n'abatamanyi. Kitegedde bulungi. Nze bintu bingi byendaba nalabako Alini Skini ng'alumbye LC ng'agenze ku nsonga za ttaka n'agamba chairman mumumpitire n'atuula n'abamuwa akatebe chairman n'atuula wali n'omukyala gwe batuteketa nga Fangoni yeeramula gy'oli abalamu nendabako mwannyinaze Jennifer ng'alina ensonga zaalimu eyo ez'abaana bakaana ne kitaabwe era ng'agenze zimaliriza. Eno ensi munne kati yo kati twagivaako kwe gatulaba ndabe buli omu waatudde waalamulira oba ensi baagigabana bitundu. Kati ate ng'agenda okuwulira nti ate emisango giri mu kkooti ate giri mu kkooti tuba tunonayo ki? Tugirekere kkooti eramule. Kati bw'obugamba nti nno simawa abantu baba amasente nga bavuma be bazibawa nga basirika nga bawaana. Omuntu yenna ali ku kikyamu ate ssente omuwazaaki. Yani yabagamba nti ensi eri kutambulira ku ssente nti bw'oba yakumpagira jangu nkuwe ssente ompagire ensi kyewagira baluddawo ugule ssente. Yensi kyova nga yakyuka kati etambulanga bweri. Ekyakati okuvuma wano mu ggwanga kimu ku mirimu emikulu wano era gunaatera okuwandiikibwa.
nga wowe yine papula zojjuza bagamba omulimu gongo gamba yefa abavuma nayizayo n'ebivumo ebipya kubanga kati omuntu akulaga ennyumba gyasulamu nga yava mu kuvuma nakulaga emmoloka gyavuga nga kuvuma nakulaga ettaka abaana basomera ku kuvuma kakati ogwo si mulimu mubulaba okulima abavumi association kibiina kiryawo kyabavumi kati Uganda yakyuka nnyo kati olaba ewalinga ebitongole bya cooperative zaavawo kati association kati ze cooperative z'ennaku zino ati bakola association nga terina kyekola ng'esaba ssente kuganyawo akabinja kammwawo ngako kakukuŋŋaanya nsimbi ne mugenda ne mulumbawo kakati tugira bwe tuti ne tugira nankani babawe nalabyeko awo ku TV emu ebutambala eyewamu mbuwali ekibinja ky'abavubuka nga bo omulimu gwabwe gwakujja kusitula mmere olowooza bakulimbi ne bagirya bwe bamala ogirya ne bagenda naye teryaba eŋŋanga ewaffe butambala kibinja ky'abavubuka abavubuka weegayirira beegayirire era be basooka okugabula ate onnagabula baseeka abakulembedde naye bw'oba tonnaba badi bagenda kulya wabaawo akola ku bavubuka abo nga bagamba tubakwasizza gundi abakoleko ng'entamu yaabwe weeri wali ey'ennyama n'emmere naye bw'otabakolako be basooka mu layini ate babakambwe ennyo basaza ne museeka ng'asoma edduwe bejaga muluddewo nnyo naye nga tebabayise tebali amanyi gye bavudde muluddewo obudde bugenze bagamba seeka era ne basimba mu layini be basookamu be basooka okulya emmere neggwawo kubanga obeera tewababaze bali 3 walese emmere y'abantu 5 kati n'osigazaawo esowaani ebi kitegeeza nti mu nteekateeka wano wonna bwe muba mukola bajeti ebyokulya ngeno bowulya wali eggaali z'abayimbi ne bannabyabufuzi butambale waffe wali eggaali y'abavubuka nga bali ba mmere emikolo olina okubabala nti bajja era ate wano wonna wonna ng'edduwa yakatandika tobalaba tebabaawo naye nga esowaani zitandise okukubagana muziteeke bayiika buyiisi tomanya gye bava nga emmere ne bagigwamu ate no byava kuva dda waliwo olumbe ewa muzeeyi Kammonde Mukasa Kammonde mukama yamutwala kati jjukira bwe basala ente ekiro balya byenda ennyama eba yakumakya entamu y'ebyenda yali kuli bali eri mu kidala bayimba zino ennyimba z'abakirisitu olumbe lusuze basaba ebivubuka ne bijja byetooloola entamu mbu byota bwe biseesaamu naye nga byafunye ejjalo y'omuceere nga biyisaamu ejjalo supu n'addayo wansi ne kugirako ebyenda ne birya ne bizzaamu ejjalo eno balowooza mbu byota muliro paka lwe byayisaamu ejjalo ate muli kyenda n'ekimu kati ogabula ne kutuuka ate nga byekwesaawo gombi mulete ensiniya zimaze okuteekako emmere tubateereko enva omusajja yayisaamu ejjalo yali agudde akirakwata nga tekuli kyakirako ne bakale yawogana abavubuka emba baziridde kati abavubuka baffe bali ebutambala tobayita emmere nga temuli kyenda n'ekimu ne boleeta akasengejja ebyavudde mu ntenamba kati eggaali y'okulya eri ewaffe simaba n'ebitundu ebirala naye eggaali eri ebutambala nga yo ya mmere era bw'osooka okulowoozaako oba onookola omukolo gwo gutereera naye kati kyembuuza mu kino kyonna Uganda ezimbye eggwanga ki era tugenda okubeera n'abavubuka ki because bw'olaba nti wanene e Kampala ebibaddewo birebe kyabadde mu lubiri tukyogeddeko wakirabye bakubye abantu ne bagira omuliro ne ku stage awo eŋŋumi n'efuuka eŋŋumi Uganda tegenda kuzimba omuntu anatereeza Uganda ate asaana gimenyawo n'atandika mpya waliwo ekintu nga kikyamye ennyo nga ne bw'onootereeza tekigenda kutereera ng'olina oba kusooka kimenyawo kati Uganda ogitandikirewo tolinawo ogitandikira yonna nfu wano abantu obuto mu buyita kintu kya kitiibwa era ekivumo kye musinga okuba nakyo abavubuka kuga nti gundi mukadde era mboba omuvumye ennyo
abo basajja bakadde ate nga kyennazuula kye bayita obukadde magezi buli okola ekyamagezi yene bakusaba busanzi kati ng'osoma olupapula lw'amawulire baga akasajja wakaye kakakadde nengedde kasoma amawulire kati gwe gabobo kintu kikwesiriwaza obeera muto kati isi bwetambula bweti era kyovolaba nti n'abakulu abamu balwana nnyo okulaba nga obukulu bwabwe tebulabika babeera mu bipale ebimpi anti kyenakugambye nti abantu abatamanyi bakola ebitundu 87 ekintu ngo oli mu bantu abangi nga kyebakola wekanga gabaga nti bwogenda ebulyambwa olyambwa toyinza kuwangaala mu bantu basiru n'otasiriwala kasebbanga lisukka obunene kati ensi kati erimu abantu tebategeerekeka wekanga naawe ogenze mu abo bw'otaba mugumu nnyo nakwebuulya nakufuna nsonyi mu mutima wekanga bw'olimu ate obutamanya buli e Kampala wano buyitirivu e Kampala wali obutamanya ate nga balowooza nti be bagezi e Kampala wali omululu obutabanansa kati ffe twasalanga enkoko mu kyalo ng'ebibumba biriibwa baana kituufu nnyo naye kati omanyi nti oluuti lw'ebibumba by'enkoko lwa bbeeyi olusanga awo ekiro abaana nga bookyo omuntu sajja nayimiza olina ebibumba by'enkoko kati mu kyalo teryasobola kikola ekyo kyolaba bakime bulungi nti ebibumba by'enkoko by'abaana wano e Kampala abantu abakulu kiwalata akimukomeeno ate byowulira asaba era wano e Kampala ne wafundikawo restaurant ng'efumba enva z'amayenje eba ya ttunzi bw'ojja ku munana tosangawo mayenje basobola abantu b'e Kampala okulya amayenje anti bombo bazuula kati yensi mwetuli Uganda yadobonkana dda abantu bakyagala bintu biri serious abagala bintu bibajjako stress tebakyalina budde bwebyo bibatawaanya mitwe bizibu bingi biyitiridde mu ggwanga mu bantu ebizibu kuvadde mu byenfuna na biki byonna okuvadde ensi eyina ebizibu naye kati yakyuka edda abantu obudde obusinga baabumaliranga mu nnimiro zaabwe samanya gye kyava okulima ne bakufuula ekibonerezo ate nga kyali kigenderere kubanga kuva ku masomero ng'omwana bw'atuuka leeti nga bamutwala mu school garden ng'alima kati naakula ng'akimanyi nti okulima kiki kibi kibonerezo teriyo omuntu yatuuka leeti bamugaba gira otunda ku dduuka kuba nagwo omulimu kale nga bw'otuuse leeti nti oyisiza mu ddakiika 10 ogira otutundira edduuka gendako mu kantini awo ogira otunda otegere lwaki ojja leeti bamutwala mu kulima abantu ne batamu okulima ne bajja twetuuma e Kampala wano ennaku neetulumira wano kakati Uganda edda walingawo ebirime mwami sesi bazitanga ki cash crop nga bw'ogamba cash crop za Uganda emmwanyi tobacco pamba koko kati gwe emyaka gy'omaze nsobola okugamba nti pamba omumanyi bulungi ekikolo maze ebbanga ddene nga siraba ku kikolo omanyi koko nakomamulaba dda naye nga ekasikulopu ya Uganda kati Uganda yennyini abantu bino baga nti abantu balina mirimu batuufu ati Uganda tekyalina mulimu ate ekola mulimu kyedda twa Uganda yali nnini kati bwe bakubuuza essaawa zino Uganda ekola mulimu ki Uganda kati omuntu anagaggawala okeera kudiiringa era omuntu tomusekeranga ng'akeera okuba ebikalu n'ayingira ekibuga olw'eggula asobola okudda n'agula enjuuyo oba ng'omuntu buli kaseera akuba ekikalu ng'atadde wano obusumuluzo nakana akati akambala engatto bakayita batyawo waliwo akantu ke bambaza engatto kakuba n'ekikalu kalinga omulawo agusimbasimba muno mu bukondo bw'empale ekikalu nekiteera n'ogamba obagidde ku loole nga tekyewese namu
ngalinge yazakutte ku mitayimbo bwati. Yes. Kakati abantu abo bakeera mu kibuga omwo wekanga akomye wayina akawumbi ka ssente nga gwowoza okola mirimu. Kati Uganda eyo gye tuli mu nvubwe fufulu. Abatamanyi tebabuulirwa. Bwe bonoonya emirembe baleke. Tunoolye batunoolye. Teri kuwabula, towabula. Abantu Uganda tewawabula. Oli ajja n'akuvuma. Bw'omuddiza nagamba ngenda kukusiba. Ngate naye avuma. Lwaki onvumye? Nga naye avuma. Bwe buyinza. Era bw'akugamba ojja n'omwetondera nsonyiwa. Era nagamba kikolere mu kamera ensendabe. Yes. Entegeere nti siri wakuzanyirako. Ye Uganda. Abamu tugitunuulira butunuulizi. Ebiri ku Twitter byo biraba. Ebiwandiikwa. Olw'olumu. Eri abakulu. Oba peegi si zaabwe. Tebazeegaana. Kitegeeza zaabwe. Ndabanga ezitali zaabwe. Esobanga yenga omuntu n'agamba bw'ati. Nze ekikakasa nti zaabwe era n'ebiwandiika bye babiwandiika. Butavaayo kubimenyawo. Kubanga ndaba ebiseera ebimu nti omuntu baba nga bahakinze peegi ye n'abaako ebiwandiikwa. Ebiseera ebisinga oli avaayo n'agamba bannange peegi yange yabbiddwa era byonna ebiwandiikibwako si byange. Naye ku bino ebiwandiikwa teri yali avuddeyo kugamba nti bannange si byange. Olumu katosoba ng'oyogera ku bya Jeno Muhoozi byatera okuteekayo. Nze olumu musaasira. Agenza okuweza emyaka ndowooza emyaka nga 15. Mu myaka gy'obuto paka emyaka gyalimu nga kitaawe pulezidenti. Yes. Omwana oyo omusuubira kukola ki? Omwana wa pulezidenti okuva mu buto omusuubira kukola ki? Naye ate atambuddeko. Agenze mu training z'amagye, abaddeko mu masomero ag'enjawulo. Anti basoma nabo. Anti bobo bingi byabayigirayo. Anti basoma nabo bafaanagana baana b'abanene. Teriyo birowoozo birala. Si weri waffe ku CU. Olumu musaasira bibyo byakuzaala. Nakuza amanyi omuntu oba n'obuyinza omuntu osookola kyonna ky'olabye. Mwana wa pulezidenti emyaka gyonna. Abalala nuyinza okuga nti abalala tebapulezidenti abalala bafuga emyaka 5, 7, myaka 10. Omuntu n'addayo mu mbeera ya bulijjo. Ono paka lwakuze myaka egyo mwana wa pulezidenti. Emyaka gyonna. Era kababeere bakati abazzukulu ba pulezidenti. Bumanyi pulezidenti kitiibwa oba kyabukulu bwa kika kyabwe. Nga bw'ogamba ow'omutuba. Gati bo we bakiraba. Wa mutuba. Nga olaba ow'omutuba oba owa kasooli akati. Ekyo kimu obuvunaanyizibwa. Kubanga era nga bwe twogedde mwana pulezidenti CDF mulamba ali mu lugendo lw'okulaga because alaga interest mu kulembera eggwanga lya Uganda singa balondeddwa ba mu ngeri yonna gy'abazzeemu. Ekyo nze Katonda singa atuwa obulamu kundowooza inenda abwakulemba. Omanyi bannayuganda bano balaba. Pulezidenti Museveni atufuze emyaka mingi. Naye ateekamu nno ku bwongo oyo omusajja. Olumu. Soba nakyemalira naye omugezi. Ate tosobola kuba ng'olina nze mugamba abaasaaga mwami CDF tosobola kuba ng'olowooza bw'oti. N'osaaga leero n'omuto gwagunisa oguleeta ku City Square so ogujjako si yabiwandiise tasobola. Naye twali tubidabyeko nga bikolebwa. Twali tubiwuliddeko kubanga abamu twasanga bivuddewo. Bye bagambanga nti Amini kwata abono te ku City Square ne bakuba amasasi. Bakola bati mu lujjudde. Nga bakoze eki? Aba bavuganya n'abatabakkirizaamu. Era n'abikkiriza nti nze nabikoze. Buno banakyemera bakola ebintu ne babyegaana. Oluusi ne bateekawo omuntu n'afa ne bagamba accident. Naye waliwo deka yerumiriza nti nsobola okutta mu ddakiika bwe ziti. Simulabangako.
Yo Twitter si. Teswaba ya CDF. Omuwandiisi w'ebitabo omumanyi Kakwenzi. No yagenda n'embale mugongo. Yavayo n'agamba omukulu kennyini ebyeyogerera. N'agamba omukulu yakintuusaako. Yajjako ne maaso gange ne mulaba. Nampa n'ekisaati kuba essaati eri yali eyonoonese. Nampa n'ekisaati ngamba yambala ekyo. Nkumaze. Mwana wa pulezidenti. Kati mwandika kyo tekikweraliikiriza. Mwewamwe mwalwanyisanga ki? Si miggo, bikonde. Anti bye mulina. Pulezidenti abanaki? Mundu. Ate bazaabu. Sizaabu. Emyaka 4. Mundu zaabu. Aliwa mwalwanyisa amiggo bo balwanyisa mundu. Byabo. Mu bimu ku byawandika alaga nti 2026 ayinza obutabeera mwangu nnyo mu kalulu ako. Ate nga twakyogerako ko wano lumu bwe mba serabidde. Bino tebyongera okweraliikiriza bannayuganda ne bannabyabufuzi mu kalulu akajja. Era bulijjo bwe bakola. Kajja kubanga era akabulijjo. Wanza obutabawo nnyo kikyuka. Ate kiriwe kigenda okukyuka. Kubanga walonda abantu bembeera nabo n'omwami gunsanze naye wano. Bambi ebisira binza obutabeera byangu. Tewali kigenda kukyuka. Okufa kuyinza okubeera okungi. Lwakuba buli lunaku oluki oba olaba lwanjawulo ku lulala n'ebiziba zifaanagana. Era bigenda kubanga era ebyo bulijjo ebibaawo. Ebibaawo bulijjo bye bijja okubaawo. Ng'era akaaliwo 2021 era bekagembe bigenda okubeera. Era tukamalirize. Bino bitwa kifaananyi kyeri abantu abatugoberera. Naddala mawanga gatwetoolodde mu Afirika ne mu Bulaaya. Ebiwandiikibwa CDF mwana omukulembeze w'eggwanga. Tebakyatugoberera. Baatuvaako dda. Ate abantu abakola ebitafaanagana by'abalala abantu abagobererako ki. Tebakyatugana naye tubasanyusa. Eggwanga erimu ebyokuzannyisa. Eggwanga lisobola okubeerawo awo nga musesa busesa. Lisanyusa. Kati n'eggwanga lyaffe lisanyusa. Kubanga bw'olaba ekyo byajja wandiika byateka mu buwandiike ku bitwitize. Ate no gy'olaba mwami Mawu najja n'akugamba nti waliwo okulwanagana okugenda okubeerawo okw'amaanyi. Ne Mawu tamanyi. Naye nti bwe kunaba kutuuse ejja kubeera ku saidi ya Uganda. Mawu tamanyi naye alinga ggwe. Obanze. Muntu ali mu gavumenti, minisita w'amateeka omulamba. Ng'ate president wa DP. Gwe tebakubira kusima bali mawanga g'e Bulaaya nga bakubuuza ebifo eno mu Uganda atonna bitegeera. Nga bw'olaba oli bakubira naye tobimanyi. Namusajja wange Stephen Bakumbe. Takubira. Amanyi okugira okuweereza obuntu awo. Nakukubira oli oba obimanyi. Ate oli mu Uganda ne mwami Mawu ali mu gavumenti atamanyi bitambula. Niyo omusaala agufuna. Neta tamanyi. Naye ateebereza ayogera boogezi. Omusajja akulira amateeka minisita w'amateeka agaliwa ag'e Uganda nga bwe yakulira liruwa. Ayina etteeka lyakulira. Siba omusajja minisita wa justice. Ate nga baagala nnongeesereza amateeka mu byokulonda ate nga naye kyawagira. Ate bw'aba ye minisita wa justice wakisitukira mu palamenti. Naye alaba birabe musajja wattu Mawu. Talina kyakko. Ate ekirungi amanyi Oluganda. Alumanyi. Yalutegeera nnyo. Era mu ngero tasaaga naye nga naye talina ky'amanyi. Tomutwalanga. Batulekerawo batwala siriyasi. Bate bali siriyasi. Toga mwami Mawu wa DPNRM. Mwami Mawu si oyo Ssenkagale wa DPNRM. Owa DP NRM. Akulira mu gavumenti ya Mwami Museveni. Owa DP akolya mu gavumenti ya Mwami Museveni. Avuganye NRM. Si oyo. Nga wa DP evuganye NRM. Nenda wulira agamba awo nti toyinza kulwanyisa muntu nga tomusemberedde. Tosobola.
era muno namusemberera okumulwanyisa obulungi bwanatandika okukola olutalo ku mpologoma zigenda mulya wabanga amayi balwana nazo nga otudde weziri mbutoyinza kulwana mpologoma nga toli nayo zigenda mulya tosobola kulwanyisa musajja n'omuwangula nga tokoze eki nga toli naye kumpi awo nga tumanyi kifa munda mu State House kati yakamalayo emyaka 4 kigenderedde amutuuseewa naye nawuli agamba mu contract yabwe natera okuggwako ajje yesimbewo nga president mu DP ate bwegawo nayogera n'agamba bagenda kukola enkolagana n'NRM basimbewo candidate omu kyeza Mwami Museveni tayinza kujja yajja gola kisoboka bayagala bagenda kuteekawo omu bo nga ba DP n'NRM kati atayinza kwesimbawo ati ebyobufuzi bino engeri gyebizanyibwamu mu Uganda bituwa kifaananyi ki ze nga ndaba birimu okubuzaabuza okw'amaanyi ennyo kubanga tesaawa zino nti abantu batya n'abakulembeze batya ababaka b'opposition koze n'okuli agamba nti ebyobufuzi lwakwogera nnyo alaga nti w'amaanyi naye weeno ebyobufuzi biringa nga bulakyakiza abalokole abasumba si balokole abagenda okusaba be balokole ni abasumba si balokole kati ne bannayuganda ffe tuli bankyukakyuka naye bangi abatukulembera nga si bankyukakyuka bangi abakulembera nga si bankyukakyuka naye nga bakulembeze abagoberezi tuli bankyukakyuka kati n'abasumba si balokole abagendayo okusaba balokole ddala kati ne Uganda bweri baba basaanidde okwesigibwa okuba n'abantu nga bakulembeze nga si bankyukakyuka bw'oba okola omulimu gwo ng'onoonya enkyukakyuka gukole nga ggwe leka gukola kusinziira ku gundi yagambye wagira nsonga kwayimiridde tomuwagira bw'ona owagira omuntu atowagira nsonga kwayimiridde ojja kumenyeka omutima ojja kunyiiga wagira nsonga kwayimiridde bwazivaako muleke genda ku mulala azirina nga tumaliriza mu dakiika 5 badde nsa okutwalako ku sayidi eno nalabyeko awo abamu ku bayisiraamu nga bagamba nti lwaki abakulembeze mu Buyisiraamu tebavuddeeyo ku lwa Pasita Bugingo okuvula eddiini y'Obuyisiraamu babeera bamuwadde ekitiibwa kinene kubanga alina gundi oba yadde esoma hayaawo naye mu ngeri y'okuvoola n'okuwewula nange namulabye naye ensonga z'eddiini n'ez'Obusiraamu si ffe tuzirwana Katonda yazirwana temuzirinako buyinza gwe muleka asome gwe omuliko ki muveeko asome lwaki Katonda omulwani yajja kwerwanira ekyo si kyakuvoola kiruwa kyeyakoze omuntu wadde because omuntu bakuvoola n'ebiseera ebisinga omuleka Katonda ajja kukimaliriza gwe tosangangako kati muno mu Uganda temulimu balina baga nti Katonda taliiyo mwebali tomuyitako ng'ayina bulungi nnyo kati ate wakitova ku Bugingo n'ayina kubanga nalabako naawe bagenda okuziika omuntu omu omusamize najjako omusaalaba ku kesi nagumenyamenya kakati bwalira emirimu gye gitambula bulungi buli omu yamanyi bwalituuka ewa Katonda na biki byaba yakola Bugingo abaali ebintu byedde abasaaga bulijjo tomulya nga abuulira enjiri ya Bobi Wine ne Muhoozi paka emisalo eggwa abantu batudde abawagira Muhoozi muwanika emikono abatayagala Bobi Wine muwanika emikono paka emisalo eggwa katadde goli mugamba Obusiraamu bwonna buyimuke bugende kweza ensonga omuntu omuleka nabako omukulembeze w'eggwanga abo ng'agamba nti bannaddiini politics mumuveemu musigale mukubuulira enjiri yammwe naye byabyogera ng'oluusi n'abalala bamaze okwogerayo ebyatakkaanya nabyo era olwo ne yambuuza nti Bugingo ye nga bw'abeerawo n'abyogera ye nga tebalina kye bamwogerako wano mu Uganda bw'obeera nga oli muwagizi wa gavumenti eriko tolina tteeka ly'omenya
ebisigadde byonna ggobola manyi oyinza kuvuga emmoloka mu luguudo ng'ogikiise era bagamba weni alemu wuuyo agenda tewaba musango mumuleke yeeyitirewo gwe tosanga babisse namba poleti nga kuliko President Museveni 2026 nga inamba poleti maso n'emabega n'omusanga leero n'enkyane lumaka ne kugwako nga kyekyo gwe giteekeko ng'eriko Kyagulanyi 226 Besigye 226 lawo b'osobola okuba wano mu mayiro 2 n'ozivuga kyenkwe nti bw'oba owagira NRM tolina tteeka ly'omenya Mukanze nzitawo ziriko President Museveni 2026 nga ziyi number plate navuga nabako nagenda erira nadda nagenda Masaka abapolisi nga bamuwa saluti na jambo kati Uganda gonoze eri serious neji seko ngotadeko Kyagulanyi oba Besigye olabo botuuke natete bakubuuze obe yo number plate nendoza zilizo number plate otuli mu ggwanga ki eri ekisaazi nga buli omuntu wayambala kazoweya tulina ebintu by'ekisaazi oyambalamu ekino ku weekend onzikiza omugenzi Katolubwama yambala ekipale ky'ekimpi n'akasaati oba ka-t-shirt oba kasaati ak'ebimulimuli neyeetambulira nga bwazina amazina ge eka n'eggwanga lyetuli mu byakisaazi naye lijja kuterera budde wabyo Katonda ajja kutuusa literera abantu sefa tugwana abantu abalabe tutambula bulungi sibe bagwana okutereeza kubanga era mpulira bagamba nti abakulembeze Katonda yabateekawo olabye ku moloka ng'eteguse newe banyiniyo togiyimi ya maaso naye kugireka n'emala oggwa mwala n'onoona break down kati wagivaako ekulugguka ensi bwene emala oggwayo bajja gijjayo bajje wewonoonese bagiteeke ku gundi bakube fiira tukyalina kyakkola ya Uganda mwetu kale tweyanzeege byetwogedde olunaku olwaleero mbadde ne Haji Kazibwe Kapo ensonga zeezo zetusobodde okwogera olunaku olwaleero simanyi gwe bw'obiraba eyo naye nze naye buli omu naye alina ngeri gy'alabamu ebintu mu ngeri ye soka tusabe 225 ono naye tutambulire bulungi nnyo nga bwe nakutegeezeza olwaba bagambye dda bannange tujje tukube fireworks tumire 226 kubanga kakati ekize guno muliro buli twatandika ne Pastor Bujingo amasasi buno twatandisa Alien Skin na Palaso agonzo wa Palaso atenga yetonda gaba nange binakola nange simanyi wana naliko bona basajja bene alem singa kwadeka atali wena alem sika kulika ali mukomera temai Palaso wala bantu bebatayawula Palaso wene alem na Alien Skin wene alem ne Palaso mukwano gwa Bob Wine ng'omuntu enjawulo weeryawo osoba mukwano gwa Bob Wine nga toli wa Nuupu wone mukwano gwa ne mwene alemu abalina mikwano gyabwe nga si beeni ale kati Palaso weeni ale ne mukwano gwa Kyagulanyi era singa yadde nga si wa NRM singa kuba ababiri singa bombi na basibe ni munna kyengwe nti weeni ale mutalina musango gwa zawa Ero weeni ale mbagamba bajane jambi yeova wabajja kutema bwati va wao tusibamu akutema ne bakubuuza lwaki bwagiwubye togiviiridde sajja abawube jambi olemeddewo kati baba bagenda okwogere omulabya awube jambi olemeddewo lwaki wadduse kati ne gukusinga obutadduka ete wadduse kati yensi yawo kale toyanze kiza tukwagaliza akaseera akalungi ze Geoffrey Mayanja sabiswe nga kwembozi muyuji tubedenga tambulira bwamu weraba mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Dela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gwe omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna
weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47.